Essula ya 27. Teweenyumirizanga bya nkya kubanga tomanyi bwe binaaba olunaku bye luyinza okuzaala. Omundi akutenderezenga so si kamwako ggwe, omugenyi so si mimwa gyo ggwe. Ejjinja lizitowa n'omusenyu muzito, naye okweraliikira kw'omusirusiru kubisinga byombi obuzito. Obusungu bukambwe n'ekiruyi mukoka, naye ani ayinza okuyimirira awali obuggya? Okunenya mu lwatu kusinga obulungi okwagala okukisibwa. Ebiwundu eby'omukwano byesigwa, naye okunywegera kw'omulabe kuba kungi nnyo nnyini. Emmeeme ekkuse etamu ebisenge by'enjuki, naye emmeeme erumiddwa enjala buli kintu ekikaawa ekiyita kiwoomerevu. Ng'ennyonyi ewaba okuva mu kisu kyayo, bw'atyo bw'abeera omuntu awaba okuva mu kifo kye. Amafuta ag'omugavu n'ebyakaloosa bisanyusa omutima. Obuwoomerevu bw'omukwano gw'omuntu bwe busanyusa bwe butyo obuva mu kuteesa okw'omu mwoyo gwe. Mukwano gwo ggwe ne mukwano gwa kitaawo tobaabuliranga, so togendanga mu nnyumba ya muganda wo ku lunaku kw'olabira obuyinike. Muliraanwa wo akuli okumpi, akira ow'oluganda ali ewala. Mwana wange, beeranga n'amagezi osanyusenga omutima gwange, ndyokenga nziremu oyo anvuma. Omuntu omutegeevu alaba obubi ne yeekweka, naye abatalina magezi bayitawo buyisi ne bafiirwa. Twalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi, era mubowenga oyo eyeeyimirira omukazi omugenyi. Eyeebaza mukwano gwe n'eddoboozi eddene ng'agolokoka enkya mu makya, kinaayitibwanga kikolimo gy'ali. Okutonnya olutata obudde nga bwankuba nnyingi n'omukazi omuyombi bw'afaanana. Ayagala okumuziyiza aziyiza empewo, n'omukono gwe ogwa ddyo gulwana n'amafuta. Ekyuma kiwagala kyuma, bw'atyo omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe. Buli alima omutiini anaalyanga ku bibala byagwo, n'oyo aweereza mukama we anassibwangamu ekitiibwa. Ng'amaaso bwe goolekera amaaso mu mazzi, bwe gutyo omutima gw'omuntu bwe gwolekera omuntu. Amagombe n'okuzikiira tebikkutanga ennaku zonna, n'amaaso g'abantu tegakkutanga ennaku zonna. Entamu erongoosa ya ffeeza, n'ekikoomi kya zaabu, n'omuntu akemebwa lwa kumutendereza. Ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule, era naye obusirusiru bwe tebumuvengako. Obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo, kubanga obugagga si bwa lubeerera, era engula ebeererawo okutuusa emirembe gyonna. Omuddo omukalu gutwalibwa, n'essubi eggonvu lirabika, n'emiddo egy'oku nsozi bagiyingiza. Abaana b'endiga baba baakukwambaza, n'embuzi gwe muwendo gw'ennimiro, era walibaawo amata ag'embuzi aganaamalanga okukuliisa n'okuliisa ab'omu nnyumba yo n'ebyokulya eby'abawala bo.